olw'ensonga y'okumalako omwaka n'okwingira omupya, obusiraamu tebwakitwala nga nsonga nkulu, era kiba kubanga kyalina amakulu kyandibadde kirambikibwa mu Quran al-Karim, mu hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nti omwaka bwe guba gugwako tukola ABCD, bwe tuba tuyingira omupya tukola ABCD. Naye olw'okuba tebyalina makulu era tebyaweebwa budde, so n'olw'ensonga eyo naffe tulina bwetaavu kuwa bintu ebyo budde, olw'ensonga nti biba kubanga byalina amakulu byandibadde biweebwa obudde mu Quran al-Karim, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamalangako emyaka n'emyaka era yayingiranga emyaka emipya. Tewaliwo kyonna kyayigibwa kyekyamuyigirwako sallallahu alaihi wasallam nti kyekikolebwa olw'okumalako omwaka omukadde oba okuyingira omupya. Kebeddwa nti oba bino ebigambo byoyogera nga omazeeko omwaka omukadde oba bino byoyogera ng'oyingidde omupya. Kati kyetujjukiza buli oyo yenna asoma la ilaha illallah okumalako omwaka tekirina makulu, kyobola teyakiwa budde, naffe situkiwa budde. Wabula ebyandibadde bisiibwako essira abatusooka abalongofu bye balaba kwe kwebuuza nti kale omwaka gwo guweddeko, naye kiki ennyongeddeko ku ddiini? Quran al-Karim era ojja kusanga ng'akyamanyi tabbati ne izaaja, essula zezo zamanyi, hatta n'omusiraamu omupya n'asiramuka agenda okuyisaawo omwaka gumu ng'akusanze n'atuuka ku ssula z'omanyi gwe amaze emyaka 4 mu busiraamu. Era abantu baffe bangi bali mu kuwoza omwaka guweddeko naye nga ali mu bifo by'abasiraamu abapya mu Quran al-Karim, ali mu bifo by'abasiraamu abapya bamusangiriza akyali awo, taseseetuse kweyongerayo. Nkubiriza buli musiraamu atuuliriza, fuba okulaba nti ova mu bifo by'abasiraamu abapya weeyongereyo eri. Naye omuntu wa mwaka gumu era naye atuke ku tabbati nga naye kwoli yazaalibwa mu busiraamu, ate bw'omala n'ogamba omwaka guweddeko. Bali abantu abali mu departments endala bo beekebera, waba muyimbi omwaka guno nfulumiza ennyimba mmeka nti oba 8 ti ate guli nafulumya 3, kitegeeza waliwo enkulaakulana. Naye ffe tuwoza mwaka guweddeko nga tewalina kyokola ki, tuulamu awo okole assessment olabe biki byosobodde okuba nti otukako mu kwongerako ku ddiini yo ey'obusiraamu. Naye neeyisa yonna kwokya bipiira, ku balada kikazibulayo seconds 5, 4, 3, 2, ebyo si bya basomi ba la ilaha illallah, ebyo biriko bannyini byo abakozesa ebitabula obwongo bwe batyo. Naye omuntu asoma la ilaha illallah tabira mu bintu bifaanagana bwe bityo. Kyenyinza okukubiriza oyo yenna atuwuliriza ku mukutu guno. Kale tulikutenda kanonize mukava kusoka 1FM radio muka kusoka mnayokoli ni mkere waife Imam Ahmad Suleiman Cheine walani amiridawa hasa na mchere waliwo otavao tujja kuba matumula mukatono ino kati wotukite era tubadde kunteekateeka yakumala ku mwaka ebigambo bigenda okwogera. Sheikh mbadde nsaba ogatte awantu awo inshallah taala. Ekigambo kyange kiri mu hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti la tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahru yuqallibu al-layla wan-nahar. Ebintu by'okuvuma omwaka si bipya, ekyo mivumba babikola dda. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga abantu bavuma omwaka gubadde mubi, sigulabangako. Ebizibu byenfuniddemu mu mwaka gwe basika okunsiba nze naye tebansibangako. Omwaka ogwo emmoka yange neegwa, mwaka mubi nnyo, nenfiirwa baze, nenfiirwa omwana. Ebyo ebizibu by'oba osangidde mu mwaka bye bireetera omuntu ovuma omwaka. Omwaka tegulina akakwate na bizibu by'ogufuniddemu. Buli w'ovuma omwaka obanga avuma Allah tabaraka wa taala, kubanga yaleetedde ebyo ebizibu by'ogusangiddemu. Ate gw'ovuma kyava tuga nti la tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahru, temuvumanga mwaka kubanga Allah ye mwaka. Lwaki agenda nti Allah ye mwaka?
emiswiiba egikutomeredde mwaka ogwo yagikusindikidde si mwaka. Omwaka tegukumanyi nakumanya nti gwe bwoli tebigukwata nako challenges kakati muyigirize nti afe twebaza bebaza Allah tumazaako guno kubanga guno omupya tetumanyi tunaagumalako. Guno gwemazeeko ate gwe mulungi, guno gwemazeeko ate gwe n'okwebalizaako Allah kubaaki gwoyingira omanye ebirimu wenze n'ogenda okuyingibwanga wakaguyingira guno ne bakugjako. Ofunye omukisa guno ogumazeeko ng'olina amagulu 2 ng'ate mbu mubi. Ofunye omukisa guno ogumazeeko ng'okyasobola okutambula ng'ate mubi kubanga oguddako oyinza okugenda ogutuuka wakati nga Allah akutadde wansi eduniya olaba ndabe awo nga tukyasobola okuvaawo. Kakati shehe eriyo bano abagenda okuba nti aguze embuzi ye aguze enkoko agenda gisala oba niyo ey'okumalako ki naye nga talinaayo kyalugedde naye yasi kwebaza Allah oyo yaali atya. Kibanga kwambala ngoye z'amagye nga tuli musirikale ffe tukulengera tulowooza oli kiki ng'oyambadde njagala Sheikh Mukyere ombulire oli mu ngoye z'amagye oli mu jjinja mu tawuni okumba bano ogenda bategeeza nti bannange siri musirikale baasi lwaki weefaananyiriza biveeko obyagaza ki era waliwo okweddwa eri special nti naye endwa gye tusoma omwaka gwereku ate omwezi tusoma endwa kati ku mwaka tulina endwa eri special. Tukirabye nti okugwako kw'omwaka n'okuyingira omupya tebyalina makulu era n'atabibwa makulu tebirina webyogererwako biba kubanga byalina amakulu sallallahu alaihi wasallam era jabbiwa amakulu tiwaliwo dduwa eriwaawo.